n'ateekako ekyempumi mu kibato ky'akawugu eky'omukono ogwa kkono. Buli kaseera kaalinga kafukumuka amaziga ekimugunyu, eno nga bwe kanyiza mu kikubiro ky'omuwalume. Mwannyina w'omufu yali akatudde ku lusegere nga bw'akagumya, era omufu nga gwereddeko ettaka. Mpozzi mulamu waako ono yakawembejja n'akatuusiza ddala ku ntaana okuyiwa ku ssaalongo waako ettaka. Nako bwe kaatuuka ku ntaana ne kafukamira ne katema omulanga mu ddoboozi ery'omwanguka nti woo! Pawulo weeranze ekibaze wange. Kagamba nti wasunguwalidde ky'okwetuga, wandimbuuliddeko munnange. Bwe kayiwa ettaka ku ntaana ate ne katalantuka ne kagwa nalyo ku malaalo kwennyini ne kazirika, era awo baasitulawo kasitule kakazi katto. Pulogulaamu tula tusome mwe tuli. Ndowooza owulira obuwoomi bw'olulimi Oluganda, owulira obuwoomi bw'akatabo. Bakayita Pawulo Kirimuttu. Abantu nga baakava emagombe, kibuyaga eyali talabwangako ku kyalo ekyo yatandika okukunta. Amatabi ne gawoggoka, ebitooke ne bigwa, emiti ne gisigguka, obusolya bw'amayumba ne butikkuka. Abagalenjuzi mpozzi bagamba mbu mu kibuyaga oyo ng'olikaawo nawo mwe yaddukira muzzukulu we Pawulo okumulaga ekkubo ly'emagombe. Amangu ago ebire byatandika okwekuluumulula, eggulu ne libwatuka, era ensi yaddugala bizzigizigi. Obudde bwonna ate ne bufaananira ddala akawungeezi kali Pawulo ke yatonnyerako ku nsi. Omugenzi Pawulo Tonzakuula Mazuuku Kirimuttu yali mutabani w'Abazibumbira Ssekasula. Yali muzzukulu wa Kaawunawo Mbuzi Mulange wa Binoga, muzzukulu wa Kinyamye Bwikwe, yali muzzukulu wa Ssemakubira Ekigaya, muzzukulu wa Kalatta Mabanga, era muzzukulu wa Muyige Wantaayi. Kitaawe wa Pawulo Nguli Bazibumbira yali musajja mukakaalukanyi era mbagubaggu yennyini. Kitaawe Kaawunawo yamukuliza mu nnaku era teyasoma nnyo, kyokka omukisa ogugwe gwali muyonke, anti yagenda ate n'afuna akalulu. Ensimbi ezo n'azigulamu ente, wamma ggwe n'agaggawala n'adda ne mukati ne yeewogoma. Bwe yaweza emyaka 27 n'afuna omufumbi w'ettooke era nannyini ggulu n'amuwayo bumazeewo nga boobwo. Pawulo mu bo yali omuggalanda. Pawulo yazaalibwa ku lunaku olw'13 mu mwezi ogwa Gatonnya mu mwaka enjala gw'omuwadde akatebe mwe yagwira. Olunaku olwo lwakyanga olunaku olulala lwonna, kyokka wonga mu kalasamayanza akasana bwe katandikira okubaaluuka okusinga ennaku endala zonna. Bwe kati bwe kaakola okugenda okutuuka mu ggwango nga kazuukusa ne kaweekwa eggangu. Olwo abantu nga n'amayumba bagadduseemu olw'ebbugumu, n'enkoko nazo zaali zeggamye omusana mu bisiikirize by'emituba ate ne mu mitula. Ng'abantu bakyatenda ebbugumu, akasana kaakubamu, era okuva awo kaayaka kakubamu okutuusa ogulo ogunene lwe gwabuutikira ddala enjuba. Embuyaga n'ekunta, okumyansa ne kutimba eggulu, era eggulu ne libwatuka nnyo. Enkuba n'evaamu obuto era n'etonnyera ddala ekiro essinziggu. Kyokka yadde ng'esammuseemu, obudde bwasigala nga bwakinnyika ggobe era ne bweyongera okuzinzibalira ddala. Mu kiseera kino kyonna mukyala Bazibumbira yali agalamidde awo ku kaliba ng'awejjawejja ng'akaweewo. Yalinga atuusizza ebisira bye eby'okuzaala. Bw'atyo bba mwami Bazibumbira yasooka kumusirira ku mmumbwa yaabwe mulebwa, gye bajja ew'omusawo waabwe Omuganda Jjajja Nakizibizi. Emmumbwa eno yali ya mugaso nnyo, ng'evumula enjoka ez'eddumi n'ez'akawammansi era n'ensaanuusi, mpozzi n'enjoka ensajja. Yalezza emmeeme egudde ng'evumula eddalu n'akazoole, ate ng'evumula n'ebbanyi, ng'evumula n'ebigwo era ng'etereeza n'amaka. Yali eyamba okumenya amagumba era ng'eyamba n'omukazi alemereddwa okuzaala, ate ng'etereeza embuto ezaagala okuvaamu. Mu butuufu emmumbwa eyo yali evumulira ddala endwadde ennungi 25 nnamba. Bwe yamala okumuwa ku mmumbwa nga Bazibumbira yeebagajja mukazi we ekiwummulo mu ddwaliro. Eyo nno omukyala yamalayo akaseera kenkanawa tekaabugumya na mbooge ng'akubawo ddenzi.
Bazibumbira yagala nnyo omwana we ayitibwe Pawulo, kyokka ensonga siikulimbe nti nagimanya. Ate ye ssenga wa Bazibumbira bwe yajja enkeera okulaba ku mwana n'amutuuma Mazuuku. Erinnya eryo lyali lya jjajja wa Bazibumbira era kyeyava alimutuuma mbu Pawulo yali afaananye nnyo muganda we oyo. Mu butuufu yali muzzukulu we nakasatwe. Abakulu abaali baalaba ku jjajja ono Mazuuku mpozzi baamutendanga obulungi mbu nga musajja muwanvu wa kiwago, nti yalinanga ennyindo ya kiraalo, amaaso ge nga manene era nga galigita buli gisigati mu kiwanga, ng'alina ebisige bye bya nnanda, ng'amannyo ga kasenge ate nga galimu akazigo. Yali musajja wa nankuba bbirye ng'alina eddoboozi lya ggono era nga lya kyami, ate bwe yakula yakutuka n'ekiwalaata eky'ekigagga era nga ddala yali mugagga bifeekeera. Ate nga muyizi kkungwa gwe bayita ow'entoozo era nantasubwa. Yali mutabaazi omuzira kayingo nga tayimba yereka atyo ate nga muzinyi nakinku. Pawulo yakula nga wannyanjulira. Yabatizibwa wa myezi 6 era Leviranda Yeremiya Zidda Walime ye yamubatiza n'amuteekako omusalaba mu kyenyi nga bw'amukuutira mpozi obutakwatibwanga nsonyi okwatula nti akkiriza Kristo era n'okulwananga amasajja n'ebibi bya Sitaani. Awo yamwagaliza okubeera omuddu wa Kristo ennaku zonna ez'obulamu bwe. Olunaku lwa Ssabbiiti olwaddirira Ssabbiiti Pawulo kwe yabatizibwa nalwo lwali lukulu nnyo mu bulamu bwa Pawulo, kubanga kwolwo olunaku kitaawe ne nnyina bamutwaleyo mu kikubampango okumwalula, era eyo gye yayongerwako n'erinnya erya Tonzakuula. Essuula esooka ey'akatabo mugamba tewedde, Ssekamuli Kansaze mugikubye oluku mu mutwe, bwe tunaddamu osisinkana egenda kuba ssuula ya 2, emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekereko Pawulo. Nze muzzukulu wa Mugema, onnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulamu eno Tuula Tusome. YouTube Tuula Tusome, TikTok Tuula Tusome, Facebook Tuula Tusome. Omukama Katonda abankumire, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.